Tuwa mateeka abiri amakulu. Olunafu omubiri tugasobola. Naye tukwebaza kubanga tuwa omwoyo omutukuvu. Twongera ogayigako olwaleero n'ogagaziya. Bwe tugakwata tufuna emirembe. Gayamba obulamu. Tuwa omukisa tukole kye tusobola mu maanyi g'omwoyo. Linnya lya Yesu Mukama. Amina. Tweyanziza nnyo Musumba. Tugendagenda butereevu ku kyokuyiga kyaffe. Njagala kutegeeza gwe munnange kwota kaakano tuli mu kugiwumbawumba. Sabbiiti ejja tujja kuba tumaze gikuba oluku mu mutwe. Tuli ku lesoni ya namba 12. Kakati tubuzaayo lesoni emu kwota yaffe esobola okukola atya okuwumbawumbibwa. Naye nje njagala okusaba kino. Leero nkugambye bukyali. Akatabo kano bw'oba wamiisinga n'otakafuna, ate ku luno weeteeketeeke nga bukyali ofune akatabo ka lesoni ku kanisa w'osinziza osobole okuba ng'otambula naffe. Omuwandiisi yakuwadde omutwe ogugamba nti okwagala n'okusala eby'ensonga, amateeka abiri agasinga obukulu. Amateeka abiri agasinga obukulu. Musumba. Sibo. Ge galiwa gano. Abuuza ekibuuzo kino. Mukugu mu mateeka. Era takibuuza nti alina kyayagala okumanya. Abuuza ng'anoonyamu katego wanakwasiza Yesu. Bafune argument. Bamusinge. Oba bamukozesa ensobi. Tyatamanyi nti gwabuuza. Ye kennyini ye yagawandiika n'engalo ye. Ku bipande by'amayinja. Tamanyi nti gwabuuza. Ye olungame bannabbi. Nga bye bawandiika byonna bisigama ku mateeka gano. Mu ndagaano empya ne mu ndagaano enkadde. Tamanyi nti gwabuuza ye mutonzi w'eggulu n'ensi. Asa gy'agenda okumuwa anyala butagitegeerera waawo. Naye naguno guliko ffe ekyatuweereza etulaga obukulu obw'amakulu gennyini agali mu mateeka. Abuuza tteeka ki? Addamu atuwa amateeka abiri amakulu. Katutandikira awo. Tweyanziza nnyo Musumba. Tugenda kutandikira Musumba mu Matayo sura 22. Onyolo 3:6 paka ku 4. Matayo sura 22 onyolo 3:6 paka ku 4. Omuyigirizo kiragiro ekikulu mu mateeka kiruwa. Nena mugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye. N'ekyokubiri ekifaanana kye kino nti yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Mu biragiro bino byombi amateeka gonna mugasinziira era ne bannabbi. Tweyanziza Musumba. Omuntu yenna ng'omwagala obaako nekyomukolera. Olunyiriri lutugambye nti yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'emmeeme eyo yonna. Tusobola kwagala tutya Katonda n'omutima gwaffe gwonna n'emmeeme n'amagezi? Tukola ki okumulaga nti tumwagala n'ebyo ebisatu nga bw'abitugambye? Buli omu agenda kumpaayo ansi emwemu. Mwagala.
mugondera era bwe atutonze mugondera tubeera abalamu emirembe n'emirembe. Amina. Kikimu ku byenkola kumugondera n'omutima gwange gwonna n'amagezi gange gonna n'amaanyi gange gonna. Kyakabiito nti bwe mba mwagala n'amagezi gange n'omutima gwange gwonna na buli kimu ekyange nti yabeera ekinyusi ekya buli kye njagala okukola oba buli kye ndowoozaako okukola. Abeera nga he is the center of focus. Buli kimu oba ndi oba nnywa byonna mbikola olw'ekitiibwa kye. Number one. Yabeera number one. Yes. Mu Yokaana 15 olwokutaano agamba nti mubeere mu nze nange mu mmwe. Bwe mba njagala okuba nga njagala Mukama Katonda wange n'obulamu bwange bwonna n'emmeeme yange yonna neetaaga kubeera connected ku ye naye n'abeera mu nze ebirala byonna ne biryoka bisoboka. Yokaana ebbaluwa agamba nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Omuntu yenna bw'obanga omwagala kyakulagira kyokola ki? Kyokola. Oye Katonda waffe. Ekyo kye tusobola okukola bwe tuba nga tumwagala. Ate ekiragiro kye si kizibu kubanga kye kigambo kye Bayibuli okuva ku lubereberye okutuuka ku kubukulirwa. Tweyanziza ndoza tugenda kusoma kera ne mu Yeremiya nga tukyali ku kibuuzo ekyo nti Katonda waffe ono atugambye tumwagale n'omutima gwaffe gwonna n'amagezi gaffe gonna n'emmeeme yaffe yonna. Katulabeko ne mu Yeremiya essula 9:3 paka ku 4 tulabe engeri gye tusobola okumwagala n'ebyo byonna byatugambye. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti omugezigezi teyenyumirizanga olw'amagezi ge, so n'ow'amaanyi teyenyumirizanga olw'amaanyi ge, so n'omugagga teyenyumirizanga olw'obugagga bwe, naye yenyumirizenga olwa kino ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi kubanga ebyo byensanyukira bw'ayogera Mukama. Musomba mu lunyiriri olwo omuntu ayagala Katonda we n'omutima gwe gwonna n'amagezi n'emmeeme ye yonna kiki kyanoonyeza ddala? Mukyala Kabiito tusomere mu Lungereza. Kale katuweereze Olungereza. Yeremiya 9:23 agamba bw'ati. This is what the Lord says. Let the wise not boast because of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. But let him who boasts boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Nemba okumwagala n'omutima gwange n'amagezi gange nteeka okuba nga mutegeera. Kyekyo kakya bwe mba nkikoze kyanzikiriza n'okwenyumiririzaamu. Okumutegeera mutegeerera mu kusaba, mutegeerera mu kigambo kye, mutegeera mu kussaayo mwoyo ku makubo ge. Knowing and understanding. Era wala yagamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo. Okutegeera gwe Katonda omu. Tweyanziza zonna ansa ze tuleese theoretically tuzoogedde naye nga bwe tugambye nti mu nsi eno ffe ekibi bwe kyayonoona ekintu ekyo kisoboka kitya
kuba tuwadde answer bwe mbanga munjagala munakwata ebiragiro byange tukyogedde naye byonna bye twogedde musumba watugambye nti yenyumirize nti amanyi Katonda byonna bye twogedde ebyo tubikola bisoboka bitya kufa abantu aboonoonye mwami Sewankambo mwami Kuteesa kisoboka kitya tuzogedde answer naye practically kisoboka kitya mu Baluumi New York 5 essula y'okutaano New York 5 egambye nti emitima ndoza tujja kusomayoko tulyoke tulabe engeri gye tuyinza okusobola okukola kino kyetwogerako okwagala Katonda n'omutima gwaffe gwonna n'emmeeme yaffe yonna. 5 nate okusuubira tekukwasa nsonyi kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe ku bw'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Kati okwagala kwa Katonda kuno we kufukiddwa mu mitima gyaffe bwe tutyo kwe kutusobozesa ffe okusobola okubanga twagala Katonda olw'okubanga atwagadde naffe tutandika okumwagala kubanga ye yasooka otwagala. Era ssebo bwe tugenda mu Lwomunaana agamba naye Katonda atendesesa okwagala kwe ye gye tuli kuba bwe twaye nga tukyalina ebibi Kristo n'atufiirira. Tusobola kutya okuteeka mu nkola okwagala okwo kwa Katonda? Ffe kwe kutegeera nti twali babi. Bwe tumala okutegeera nti ye yatutonda yatulinako obwannannyini ate twayonoona ne tutatuuka ku kitiibwa ki ne tubeera babi ate n'avaayo n'atwagala ekyenkanidde awo naffe tuteekwa okumwagala. Ekitegeeza ki? Nti ne bannaffe tuteekwa okuba nga tutambula tubakola ki? Tubaagala. Amateeka gali abiri ge twasooseeko ogenda okukakkana nga gonna gatambulidde mu bulamu bwaffe olw'okwagala Katonda. Tweyanziza omusajja yabozza Yesu kiragiro kye kikulu mu mateeka yabozizza kimu. Yesu Kristo amuwadde amateeka abiri nti yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'emmeeme yo yonna. N'amugamba n'eryokubiri eriringa liri erisooka nti yagala nga mulirwanaawo nga we weeyagala wekka. Mukyala Kabiito, lwaki etteeka lino eryokubiri ne liri lyasoose tosobola gaawula? Lwaki Yesu amuwa abiri fo ky'omuwa erimu nti yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amagezi go gonna? Lwaki ayongerako eryokubiri? Bw'amuwa erisooka nti yagala Katonda wo n'amagezi go gonna n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna, emmeeme, mutima, amagezi byonna bya munda. Nze Nakimbugwa alaba Sewankambo sisobola kumanya nti ayagala ani? Ayagala Katonda. Naye bw'amwongerako eryokubiri nti ne muntu munno mwagale nga bwe weeyagala. Okwagala kuli kwayagala Katonda n'amagezi ge gonna okuli munda mu ye agenda kussa mu bikolwa ng'ayagala muntu munne. Mulwadde kangende mukyalireko, yeetaaga kamere kankamuwe, kangende nsabeko naye. Okwagala kuli kwayagala Katonda kuba ffenna tukimanyi bulungi twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kati bw'alabirira ekifaananyi kya Katonda ekimuli okumpi aba atadde mu nkola okwagala Katonda n'ebibye byonna. Musumba Mukyala Kabiito wanyonyodde Katonda bwe mbuwa okumwagala n'omutima gwange n'amagezi gange nyiza mukolera ki? Kiri practical. Ensi ye n'okujjula kwayo byonna asa ze twakuwadde zonna ziri mu mutima. Okwewaayo, okumusuusa, okumusaba, kubeera mu ye. Naye nyiza mukolera ki ekiraga nti omwagala? mbona kiki kyeyinza mukolera kye yeetaaga ennyo kyali in need of? Ente olukumi ku lusozi size agamba kati n'enjala bwe bennumye sijja kutegeezaako nti enjala ennumye ensi zonna zange. What can you really do? Kyoyinza mukolera n'asiima n'asanyuka
kwe kuwa ekibobo ky'amazzi eri omukwabo mwambikolera abo abikolera nze amateeka ago kigava gaba nga tegaawukana agateeka ku levo y'emu liri erisooka liraga ebivaamu liba lituukiridde. ekitegeeza Musumba kyoga nti etteeka liririmu kwagala. tugenda kusomamu okukakasa Musumba kyatugambye. Yokaana ekisooka essuula 4 olunya olw'omusanvu paka olw'ekumi then tugende ne ku lwabiri paka 21. Yokaana ekisooka essuula 4 olunya olw'omusanvu paka 11. Abaagalwa twagalaninga kubanga okwagala kuva eri Katonda, na buli muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era ategeera Katonda. Ngende maaso? Atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Ku kino okwagala kwa Katonda kwe kwalabisibwa gye tuli kubanga Katonda yatuma mu nsi omwana we yazaalibwa omu tulyoke tube abalamu ku bwoyo. Mu kino mwe muli okwagala, so singa ffe twayagala Katonda naye nga ye yatwagala ffe n'atuma omwana we okuba omutango olw'ebibi byaffe. Abaagalwa, nga Katonda bwe yatwagala bw'atyo naffe kitugwanira okwagala nanga. Olwabiri lugamba nti omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we mulimba, kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeku. Katonda gw'atalabangako tayinza kumwagala. Era tulina ekiragiro kino ekyava gy'ali, ayagala Katonda ayagalenga muganda we. Musumba nkomyewo olunyiriri olwo bw'olulowoozaako lukuwa kifaananyi ki ku kwagala Katonda? Okwagala Katonda nina kumwagala mu ngeri gy'ayagala omwagale. Si gwe nga bw'ayagala omwagale naye nga ye bw'ayagala omwagale. Engeri gy'ayagala tumwagalemu gye yawadde omufalisaayo oli. Yesu mu kifaananyi kya Katonda yagambye nti etteeka ekkulu erisooka yagala Katonda n'omutima gwo. Bw'omala okukola connection eyo eri Katonda, eryokubiri liringa liri erisoose yagala muntu muno obweyagala weka. Tuse tukiika okuva emabega nti Katonda alumirirwa nnyo 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 obwenkanya, alumirirwa nnyo nnyo bannamwandu, alumirirwa nnyo nnyo bamulekwa, alumirirwa nnyo abagwira, abantu abatera kufiibwako. Bw'aba bayagala amwagala bamwagalire. Number 1. Number 2, etteeka lino lindaga nti bw'oba oyagala Katonda ng'oli mu relationship naye, ekimu ku byozuula ntayagala gweweka. Nabano balala b'oli nabo abaagala nga bwakwagala talina baana nabyana. Bano bayagala mulimu ne bw'otoyagala, bano bayagala mulimu bw'oteesiga, mulimu n'abanina evi, mulimu abapata eteriiyo naye ye abakola ki? Abaagala. Bw'aba abaagala akusuubira okubaagala nga bw'abakola ki? Nga bw'abaagala. Nga bw'abaagala.
nti olwokubanga Katonda kwagala etteeka lye liririmu eryokwagala weekanga bwekanzi nti n'okwagala okwo kw'oyagala muliraanwa wo kw'oyagala muntu munno si gw'okukola ate ye yennyini yakukola munda muki muggwe muno n'owulira ng'omwagala era ng'owulira oteekwa omukolera kyateekwa okukola ki okukolerwa. Era n'ekirala bw'otunuulira omuwandiisi ono nze nayongeddeko kino nti ne experience gye baayitamu ne Mukama waffe nayo nebalaga neeboolesa okwagala kuno Kristo kwayogerako nga nabo bakulabyeko bakulozezzaako. Naffe leero tulina bwakoze eki bwatutuuseeko experience yaffe ne Yesu Kristo eno yerina okutuleetera okuba n'okwagala okwo. Tugenda kugenda mu Zekaliya essula 7 onyolo 8 paka ku 10. Twagala tulabe engeri gye tusobola okwagala ababa Mukama baatugamba okwagala naye nga kiri practical nga tetukyogerako bwogezi. Awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Zakaliya nga kyogera nti bw'ati bw'ayogedde Mukama ow'eggye. Sema nsonyi wansi mugunga soma. Zakaliya si agenda okutulaga engeri Katonda gy'ayagala ne baani bayagala tuyambe naye ekigambo kya Mukama ne kijjira ani? Therefore ekika ky'abantu kyayagala twagale n'engeri gye tusaanye okubaagalamu ye kennyini yagiragira. Sebo nsonyiwa naye genda mu maaso. Nti bw'ati bw'ayogedde Mukama ow'eggye nti musalenga emisango egy'ensonga era mukolenga buli muntu muganda w'ekisa n'okusaasira era muleme okujooganga nnamwandu ne mulekwa omugenyi n'omwavu era muleme okulowoolezanga obubi omuntu yenna eri munne mu mitima gyammwe. Naye ne bagaana okuwulira ne bajjawo ekibegabega ne baziba amatu gaabwe balemu okuwulira weewaawo ne bakakanyaza emitima gyabwe ng'ejjinja ery'embaalebaale baleme okuwulira amateeka n'ebigambo Mukama ow'eggye bye yaweerezanga n'omwoyo gwe mu mukono gw'abannabbi ab'edda. Obusungu bungi kye bwava bujja eri Mukama. Tweyanziza atuwadde ebika by'abantu n'engeri gye tulina okubaagalamu. Ayogedde ku bamulekwa, nayogera ku bannamwandu, nayogera ne ku baforeigners abazza obujji bannaggwanga. Naye ebintu ebyo byatugamba lwaki ffe bitulema? Musumba Kakemo ntandikiddewo otuwadde introduction n'otugamba nti Mukama yayogera nga okuyita mu nabbi Zekaliya nga yamugamba nti musale emisango egy'ensonga kubanga byatugamba okukola tebikoleka. Bitulema kubanga tebikoleka. Atugamba nti bw'okungula emmere kuyita mulumu efise tokwatako ne baleete ne bakwengera nnyo gireke namwandu mulekwa n'omunnaggwanga balyeko abatagikolerera. Nze ndi ku kibalo binateekamu ebigimusa akati ekyo tekikoleka muzaalya n'obwanga obw'ekibi. Awo number 1 number 2 kyaŋŋamba ndio naye gye nankabirira ng'ali bubi muwole ne mugamba ansigire ekibanja kye. Ebbanja ne limulema ekibanja ne nkitwala aŋŋamba nti emyaka 7 bwe giwera mudize ekibanja kye ani
ono yalemwa nakideveloping adda nteekako n'ennyumba z'abapangisa nga mbimuddiza ntya aŋŋamba nti omusajja bwajja ankabirira muwole nkimanyi talina sente zajja kunsasula naye nina okumugyako akantu akanamuwaliriza okuziza nemugyako kabuuti ye ennaku zino bajjako byapa aŋŋamba nze njagala okwogeddala kyeyogera ekineewuunyisa ekyo sigenda butakyewuunya okutuusa lwe ndifa katonda eyatonda eggulu n'ensi ali mu ggulu akimanyi nti kuteesa alina kabuuti ye egi ate ya muwendo gyali yebikka ekiro akati bwajja nemuwola n'aginsigira mukama ŋŋamba tozibya nayo ayinza osula empewo tozibya nayo wadde ng'omubanja gwolina okumunoonya gwe wawoze omundize kabuuti ye ampe sente za bw'otolikikola ngenda kukuba wava emaaliyo katonda byatugamba okukolera munnaggwanga ali omumwo okukolerera abantu bonna betukolerako betutekinga advantage of byagamba okukola bizibu mu buzaayana bw'omuntu obwomubiri kyekiba kibanga kyetaaga kusooka kwagala ye atugonzegonze atuteekemu omutima omuwombeefu omukakkamu okutunuulya abataliiwo ng'abaliwo tubalabawo watubuuziza nti kyekitulemesa okussa okwagala kuno okwa muntu munnange mu nkola nze ndowooza bwe tudda ku lugero luno luli mu Matayo 19 olw'omugagga omuto ajja abuuza Yesu nti nkole ntya Yesu n'amugamba nti yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna yagala ne muntu muno nga bw'okola ki nga bwe weeyagala naye ebyaffe oluusi bituziba amaaso nenerowoozaako nnyo nga musumba bw'atunyonnyodde Bayibuli bwega nti bw'omuwola n'akusingira ekizibaawo kye kola ki bwe buziba kimuddize naye oba oteeberezaamu akasente ko k'omuwoze oluusi ng'okimanyi n'okukimanya nti talina busobozi bukola ki bukakuddiza kati nga naawe oyagala omulumyemu kubanga sente zo simulumya so ka selfish nensaako umanyi nti n'abantu abamu oluusi akuwola naye ng'akimanyi kuteesa by all means zigenda mulema akataka kagenda kunzirira so twerowozaako nnyo ne tulemerera okwagala bannaffe nga bwe twandiyagadde lwaki bitulema Katonda yatonda mu kifaananyi kye mu kifaananyi kya Katonda mwe yatondera omusajja n'omukazi etegeeza Katonda bw'atonda nzi antondamu ekigambo ekikulu kwagala kubanga naye muki mwagazi naye omulabe bwe yajja n'asiga mu muntu obubi mu nsi gye tutambuliramu ey'obubi okwagala okwo n'akukola ki n'akutunyagamu bw'amala okutunyagamu kitegeeza n'atulaga nti gwe kati we oteekwa kwefaako nga gwe bw'oteefeeko tewali mulala agenda kukola ki kufaako oli kyeyavudde agamba nti kati nze nasigala ku bwa Katonda bwange abantu nnabata mbwe nawakuteesa ensimbi teyazize mbwe naziwa kimbugwe teyakola ki oli ne bw'anaayagala okukola ati nze sigenda mukola ki n'olw'ensonga eyo ng'abantu ba Katonda tukireko kitegeera nti Mukama agambye nti mwagalenga Katonda n'omutima gwammwe n'amagezi gammwe n'okutegeera kwammwe kwonna kitegeeza nti Katonda bwe tuba nga tumwagala kiki kye tuteekwa okukola okwagala kwa Katonda kwe kutuleetera okwagala bannaffe ne tumanya nti ye newankubadde nga twamwonoona ye kye yakola yasigala atukola ki
atwagala naffe newakubadde nga waliwo abatuwonoonye waliwo abatukoze obubi tuteekwa okusigala nga tukola ekintu kyekimu. Mukadde kankutegeere bwe nti nga twekuumidde mu kwagala kwa Kristo abantu bano twandibayambye buyambi. abayambika Musumba batugambe tulina kubaagala bonna nga ye bw'abaagala. nze abuuziza lwaki tebisoboka bitulema. Olunyiriri Yokaana 15:5 agamba nti nze muzabbibu mwe matabi abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala bingi kubanga awatali nze temuliiko kyemuyinza kukola. Kati ekintu ekyo ndabira ddala nga ebitulemu oluusi tulema okubeera connected tulema okubeera mu ye naye muffe tulyoke tusobole okukola bino byatugamba. Kati bwe tuba tetuli connected naye bitulema naye agambye bwe mubeera mu nze nange mumwe nga byonna byekola bwekoze bijja kwanguwa. Tweyanziza ndoza tukitegedde bulungi okuzimbira ku kyamusumba Kakembo kyolwokubanga omulabe ekibi tulina ekibi muffe okalubirizibwa ddala kubanga tulina kaserefu kali akatuyingiramu okwerowoozaako naye amawulire amalungi nti byonna Mukama abimanyi ne mu kulemererwa kwaffe byonna akola ki abimanyi naye nga twagala okweyongerayo twagambye nti amateeka amakulu gali abiri yagala Katondawo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'amagezi go gonna n'eryokubiri yagalanga mulirwanaawo nga we weeyagala. Naye mu lesoni baatuwadde nti ng'amateeka agasinga obukulu bwe gali abiri then n'ebibi ebibiri ebisinga obukulu nabyo baabituwadde. So bye twagala okukwatako ebyo era ngenda kutandikira eri nga nzija eno. Musumba Kakembo tunnyonnyolemu kaawo bw'agamba ebibi ebibiri ebisinga obukulu kiki kyategeeza bivaawa biva ku ki? awo zirabuzi ku opposite obiteeka erisinga obukulu yagala Katonda ekibi ekisinga obubi mutayagala Katonda. ekyokubiri ekyo kiringa kiri yagalanga mulirwanaawo ekibi ndowooza Katonda ekibi Katonda kyalaba nga kibi nnyo mu maaso ge kwe kuluma emulekwa ekugayalirya namwandu ekugayalirya munnaggwanga ali mumwe ekyo ekibi kyetusanga mu ndagaano enkadde nga buli nabbi Yesu wajja abe bantu ba identifyinga nabo balwanirira kitegeeza kyekibi ekisembayo. Tweyanziza Musumba abifunziza bulungi. Lack of love for God and for fellow men. Twagala tusomeko ko mukadde mu ngeresula 6:16 paka 18 tulabe ebivaamu nga toyina biri Musumba byayogedde lack of God and lack of others. Toyagala Katonda. Tusema nga tusoma mu ngero wabuuzizza nti ebibi ebyo byebiriwa. Nze bwe nadde nga ntunula nze nange ne mu kuyiga kwange nalabyemu ebibi ebyo ebibiri nendaba nga ekimu ku byo kwe kusinza ebifaananyi. Toyagala Katonda kitegeeza nti bw'osinza ebifaananyi Katonda oba tomukola ki omwanga. N'ekyokubiri kwe kukyawa muntu munno ng'era buli lwe tubadde tugamba nti oyo namukola ki namuta namuvaako. Engero 6 wale 16 agamba waliwo ebigambo 6 Mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali. Amaaso ag'amalala olulimi olulimba n'engalo eziyuwa omusaayi ogutaliiko musango omutima oguyunja ebirowoozo ebibi ebigere ebyanguwa empiro okugoberera ettima
omujulirwa ow'obulimba ayogera eby'obulimba, n'oyo asiga okukyawa mu booluganda. Luweddeko so. Omujulirwa ow'obulimba ayogera eby'obulimba, n'oyo asiga okukyawa mu booluganda. Tweyanziza disiti eyo ekireeta ebyo kiva kubanga toyina connection, toyagala katondawo, toyagala na mulirwanaawo nga weeyagala. So ebivaamu yeeyo lisiti gye batusomedde. Naye okudda ku kyamukadde kiwanuka kyatugambye ekyokusinza ebifaananyi, twagala tukisomereko ddala. Tugenda kusooka mu Zabbuli 135 kuva ku 15 paka ku 18, then Mwami Ssewankamba abikule Isaaya sura 4:9 n'olw'ekkumi. 135 okuva ku lw'omeka 15 paka 18. Agamba nti ebifaananyi by'amawanga ye ffeeza ye zaabu, omulimu ogw'emikono gy'abantu. Birina obumwa naye tebyogera, birina amaaso naye tebiraba, birina amatu naye tebiwulira. So tewali mukka mu bumwa bwabyo ababikola. Aga nti abo abakola ebifaananyi ekyole bonna birerya, n'ebintu byabwe ebyokwesiima tebiriiko kye bigasa, n'obujulirwa bwabwe bo tebalaba so tebamanyi, balyoke bakwatibwa ensonyi. Ani eyakola Katonda? Nkomakulu wa Mwedaluka. Ani eyakola Katonda oba yasaanuusa ekifaananyi ekyole ekitaliiko kye kigasa? Nkaddebukewo mbuke ogende ku 14 paka 17 nga yeetemera emivule n'atwala enzo n'omuyovu, era yenywerezaako ogumu ku miti gyonna egy'ekibira, ng'asimba enkanaga, enkuba n'egimeza. Awo eriba yanku eri omuntu n'agitwalako n'ayota, weewaawo, ng'agikoleza n'ayokya omugaati, weewaawo ng'akola Katonda, weewaawo ng'akola Katonda n'akisinza, ng'akola Katonda n'akisinza, ng'akola ekifaananyi ekyole n'akivunnamira, ekitundu kyakyo ng'akyokya mu muliro, ku kitundu kyakyo ate kwajjwa okulya ennyama, ng'ayokya njokye n'akkuta, weewaawo ng'ayota n'ayogera nti owa mbugumi, ndabye omuliro n'ekitundu kyakyo ekifisseeko, ng'akifuula Katonda ekifaananyi kyekyole, ng'akivunnamira n'asinza n'akyegayirira n'ayogera nti mponya kubanga gwe Katonda wange. Tebamanyi so tebalowooza kubanga azibye amaaso gaabwe n'okuyinza ne batayinza kulaba, n'omutima gwabwe n'okuyinza kitundu ekifisse najjamu Katonda n'okugamba nti mponya. What's wrong with you? Katonda lwaki ebigambo bino ebiwa Isaaya? Katonda alumwa okulaba omuntu kwe yakola mu kifaananyi kye nga se ekyenkanidde awo, tasobola kukireasoninga. Walagambe nti tekukwatibwa na nsonyi, omuntu okwatibwako ku nsonyi. Omukazi Omurussia inginiya akola nebba inginiya, bwe baba bakola omukazi n'asiriikirira n'agamba bba nti wategedde newunya inginiya yakola engalo eno ensajja, omwami n'atasobola kukisaako mu mwoyo. Omukyala n'alekeraawo okukola n'ayimirira n'aga nti newunya inginiya
ali Rwanda ebintu bwe bitukola nga tetulina ngalo nsajja tebigenda naye iri eyiya at least talina bayibuli talina kiki naye amagezi ge gamuleading okugolooza somebody bigger somebody smarter yakola engolo ki naye gwe nodira omuti gwomaze okwokyako ennyama n'okuvunamira gukutaase ate nga omusana empewo bwenejja n'omuliro negukwata ennyumba gojja okuguyoola odduke nagwo. It's such a low estate. Katonda kimuluma bulumi mukadde ffe twesiimye byali eri eno ffe tebiriiyo tetusinze ebyo ne mukyala Kabiri kakati emiti tegikyaliwo nnyo wangi naye baddira akatimba akakoleddwa wa Sembule ne bakaleeta Sembule yavaawo kale musiru tube ne bakaleeta ne bakazingazinga bulungi nnyo ne baddira seminti ava wali ettololo ne bamutabula n'omusenyu Mukama gwe yatonda oguva wansi ne batandika okubumba ekibumbe ne bakiteeka we bakiteeka n'olaba omuntu ng'ava gy'ava musajja omuyivu omukazi ategeera n'afugamira mu maaso g'ekibumbe n'agamba ono ye mama wa Yesu aba asinza Katonda naye mu kifaananyi ekyo Katonda waawe naye mama wani otubuuziza nti lwaki wekituuka ku kifaananyi Katonda kyenkana aluma n'ogwengulu kubanga ye omutonzi waffe amanyi nti bituwabya twayigako luli nti ffe tulaba kafaananyi kano omuntu kaabazze oba ekibumba omuntu kyazimbye nga mukadde bw'atugambye naye ng'emabega waakyo eriyo omunene waakyo gwe gusota oli omulimba okuva ku lubereberye ogambye nti fe Abadventi oba kalekaleko naye bwe tusomako mu Bakolosaayi 3:5 ajja tulaga nti naffe ku bifaananyi kwetuli agamba bw'ati kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi obwenzi obugwagwa okwegomba okw'ensonyi omululu omubi n'okuyaayaana kwe kusinza ebifaananyi ffenna twagala kisa kya Katonda mazima kyogamba mu bufunzi ekintu kyonna kyoyagala okusinga Katonda kifaananyi kyo nyinza okubanga sikyagala bwagazi naye ekintu kyonna kyokkiriza okukufuga oyinza okubanga n'okukyagala tokyagala naye kinawe kituuka ate kyakirinako control kyekikufuga ekifuusa addiction kiba kifuusa ekifaananyi toyanziza okwongerako mbadde nze ngamba Mukama Katonda bw'atuuka ku nsonga zino aviirayo ddala bw'otunuulira abaana ba Isirayiri ng'abajja e Misiri bw'atuuka ku lusozi Sinaayi bw'atandika essuula eyo eyabiri atandika agamba nti nze Mukama Katonda wo lwaki aba atandika bw'atyo nti waliwo bali bwe mubadde mwesibyeko be mulabye nga tebalina kye babakoledde nze akoze bino byonna nze akutonze nze yakununula mu bino kati bwodda mu kiri ekifaananyi mba sikutegeera butegeezi kwegamba ng'olinga yeewuunya nti bakoze ennyana kakati nga bagambye baddeyo e Misiri bwe banatuuka ku Red Sea bagibebe oba ebabebe oba bonna batuule kuli ebayiseewo awo wali obuligo we wali obuki kye bayita obuligo bwe butategeera kubanga bwebanga kifaananyi kyogenda okwetikka obwetisi Katonda yakuteekamu amagezi n'akuteekamu okulowooza n'akuteekamu okufumiitiriza fumiitiriza kino kyenkoze bwe naatuuka wentuuse kye nanyamba n'akuteekamu n'okusalawo n'osalawo bw'otyo wano nno wali obuzibu yensonga lwaki otunuulira leero amadiini nga mangi
bayita amadiini buli omu alowooza nga bw'akola ki nga bw'ayagala amazima ga Katonda ne tugavaako era Mukama munyiivu si musanyufu n'akatono olw'okusinza kubanga ebirala bye tusinza nga tuyita amadiini biba bifaananyi tweyanziza tukirabye nti okwagala mulirwana waffe nga bwe tweyagala Katonda akiyita justice. God loves justice. Ayagala obwenkanya nti ne bano abantu betulabanga abatalina mwasirizi ayagala tubakole ki tubatuukirire tubafeeko. Ekyo twakisomye era ne mu Zabbuli 3:5 nti God loves justice. Naye waliwo olunyiriri lwe batuwadde mu Mika 6:8 kiki Katonda kyatwagaza kiki kyatwagaza akubuulidde gwe omuntu ekirungi bwe kiri era akusalira ki wabula okukolanga ebyekisa n'okwagala n'okutambulanga n'obuwombeefu. Njagala kigeraageranya ne ku kya Yesu kuba nti abantu abasinga balowooza nti bannabbi bano bonna bayogeranga ku butali bwenkanya mu ndagaano enkadde. Buli nnabbi ng'owulira mukosa minzaani enfu mulumya abamulekwa ne bwe twajja mu ndagaano empya ne Yesu Kristo ye yali thiimu ye ng'ayogera nnyo ku butali buki bwenkanya. Naye mu Matayo 23 yonna yali ayogera ku Bafalisaayo. Abafalisaayo baali bannaddiini nga Bayibuli ebali wano mu mutwe naye be yasinga okukola ki okugamba ebigambo bino. Tugenda kiconnectinga n'ekya Mika 6 Katonda byatwagaza. Naye tugenda kusoma mu Matayo 23 specifically tulondeyo olunyiriri lumu Matayo 23 tujja kikwasagana n'ekya Mika tulabe Yesu kiki kyayogeraawo. Ziri basanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo bannanfuusi kubanga muwe ekitundu eky'ekkumi ekya Nabbugira ne Aneta ne 10 ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka obutalyanga nsonga n'ekisa n'okukkirizanga naye bino kyabagwanira okubikola era ne biri obutabirekangayo. Nsomba kakemba kikyamu Yesu bavunaana kibano kikyamu okuwa ekitundu eky'ekkumi ku ebyo byonna byayogedde minti 10 kikyamu abavunaana ki biragira abalagira bunnanfuusi bannanfuusi bano bakola bino nabeekulembeza nebibawo eddala kwe bali nga lya waggulu okusinga abalala. Dodo no bwe bawanga ekitundu ky'ekkumi nga balanga n'okulanga tugenda kuwa kya 10 kudodo. Abantu be bamu bali mu pulaani ya kumutta. Omuntu gwe batta yazuukiza abalwadde baabwe yatambuza abalema baabwe yaziiza essuubi awatali ssuubi. Bano bannanfuusi kyabavunaana nti baleka ebiri oba omukyala kabye twantusomeddeyo tusomere mu Luzungu tuwulire. Matayo 23:23 Woe to you, teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Important matters of the law. Mbulize ekibuuzo ekiri risike. Bwe mba wakola nsobi nga ndi wakati w'ebintu bibiri. Amount wa loodo gwe ngenda okuwaako ekitundu ky'ekkumi ne ku kugayalirira omuntu ali mu bwetaavu. Bwe mba wakukola nsobi kyeri tolerable. Musumba nsaba kuddamu nakyawandiikibwa Matayo 9:13 naye mugende muyiga amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa so si saddaaka
sijja kuyita butuukirivu wabula abantu ababi. Sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi. Nti ebyekisa bino ate bimusitula nnyo okusinga bwe tuddako eri mu yeekaalu omusajja yagaa nti nze siringa abo nga ye talaba kizibu kye. Kati nina ebibuuzo bibiri. Ku bibiri bino ekyangu kyekirwa okudduukirira okuyamba bali mu bwetaavu n'okunooga doodo ngenda mu mwaka eky'ekkumi. Nze ndaba ekyangu kyakuyamba bw'otandika kaminti bw'otunulira kagundi ka minti akakoola ka minti ogende ng'onoogako bw'obala obukoola 9 kino kya 10 obukoola 9 kino kya 10 ndaba ng'ogwo mpadde mulimu munene. Naye ku byonna kyekisinga okutulema ate eky'ekkumi kino kye tuyinza okukola nnyo ate okuyamba ne kutulema. Kubanga it costs time, it costs money. Kino kituwa eddiini etegambika kyavudde atugamba mu Mikka nti akusalira kitambula n'obuwombeefu mu maaso ga Katonda. Love, mercy and justice. Love, mercy and justice. Kize tukome wano olw'obudde. Ngenda kusaba mukyala Kabiita atuuleyo okwebaza. Katonda waffe omwagalwa tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwe gye tuli. Mukama tuyigirize okukwagala ate n'okwagala bannaffe nga bwe tweyagala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.